Laga kitambula kitya wana era nakozesa sente ze bankudde mu wiki bakwasize emmotoka nnya zonna zikuddemu emundu kitegeera bansazeeko kiki ekikwasa n'emmotoka nnya nga zikuddemu emundu ngate ekintu propata yange kitegeera niba bange ze nakera mukuwandika wanosisonba ngate nondeetera emmotoka nnya nga zikuddemu emundu okitegeera bisange wange enyumba yange nendekanga ebintu byange byonna byasigire nabadde nabyemuwanga kitegeera so kyekyo kyetuliko omuntu w'amaanyi agezaako okutwalako ekintu kyo ne industry eyo tewali ali own industry ate yali intention that means kitegeera kukozesa mirembe kati ye kyeyakola naye kati guno omusango ogugamba nti olunaliwo nze bwongezaako omuntu bwagezaako okitegeera nti omuntu bwogezaako okukayanira ekintu okitegeera oba okayanira ttaka lyo nti kati omuntu aba akozesa amaanyi kumutwalako ekintu kati nze kino ekintu kyange this is my song naye ne bwanaakola atya tewali ndagaano yonna eraga nti kulima okitegeera ensonga ya luyimba si nsonga yakeera kulima osikera nkoogera kuteyiza muntu naye ensonga yakulikodinga luyimba nga si lwo nanyiniwo wagezako okubanja n'olulemera n'okozesa amaanyi because olina poliisi nti abapoliisi balina balina okitegeera kati nze bansibiddewo balina kunsibira kimu babeera makiri kitegeera lwakindwa Black Skin omusajja ono wamuwa ennyimba ziwera 12 zaali 12 wasooka omwalondeko munyimba 14 contract yali yabya yes kati sawa zino ekintu ekiriwo okugamba nti nkuwa binyononera erinnya naye nga gwe mukyokugamba nti okunyononera erinnya gwate kumanja ssente za luyimba lwo tebafulumiriza so mu nnyimba ze omuweereza luno lwalimu emabegako emyaka 5 terwalimu luno ani ya contacting omuwa business asimali kyaliwa mukola enviiri bwe yawa omulimu mu kagamera n'amugamba beera kakiiko akanoonyeza ennyimba yajja nanneegayiira nagamba lumuyimba lujja kukolera kyaliwa ne mugamba kyaliwa inosasula ssente zange kale kirya neyanza Hello? Uncle Blaka. What's tata? On a stickman in Sudan, Uncle Rupiku 90.8 Metro FM Top 10 Countdown Show. Live and direct. All over same. Oh, why? What's tata? Kati wakuba kayimba ng'obanja. Ogwasooka. Watubuulira oba bakudipana oba tebakudipana. Kale saa zino era olina obutakkanya obuliwo essaaza okiragiro kyabanja. Kugambye ebibu ndi mubbirwanyisa leero ndange akayimba kokayinaawo okuyinaawo obuyimba mbuyina sigalako mbukubiremu dakigeyo nga kwoli waliwo nsooke kaliwa akatuufu awakakayanirwa toka okuba akapu olyoka okuba akatuufu kuba akatuufu kekansooka kekange natigano kekabebekulu kekasooka bakaita gyenvudde bw'oba okuba okuba akatuufu abantu bawulira enjawulo Tovaako Bulaka tovaako sigenda kuvaako yoyo Bulaka yennyini orikino Uncle Mama Bulaka size manyi
Kula atwasaleta fe black skin wala lebe ko atwasaleta fe. Bakubudeko kati omulimu gwange twasazeewo tugwekolere gwe towulira ne sound n'okuyona abakyabyo. Black skin tunasote ko baita bebe cool akoko kwaza bana XXL akayimba gombe obita jembude nayenga naizira black skin tokaje ya bebe cool tokaje nedda webuyidde bebe cool ina pen eyo kabe roni ina pen eyo kituufu nnyo. black skin Wanyi taata okyaliko ono lupi sivaako gwende mpaka ngonzigyeko. so tutunulira obuyimba bumu tujja tutya okubanga twasoose kuwulira nabebe cool emabegako ate twalabye manaku nga bbiri emabegakobuyimba luno bebembude olwo. No maani kati nga bw'onaabanga otegeeraganye tugeze nga bwe nnaabanga nkuguze engatto ne nkuleetera engatto ewuwo n'oŋŋamba ojja gikola ki ojja gigula n'okitegeeza namwawo ne weekubiza ne ku bifaananyi kati bw'otansasula n'enzijja n'enjirana ndi waddembe n'ojjambalira mu mulyango gaawo kubanga oba tewagigula tegeera kati obuyizibu bw'abayimbi mugananze ndi muwandiisi okimanyi nze champion wano e Uganda kati nkoze ennyimba naye obuzibu bw'abayimbi kati taafuna oluyimba ng'ebiteebu adyerabira atandika kutunulira nkweza n'ayambala engeri gy'anaabambamu n'oluyimba lwennyini nga tannalutegeera luyinza kubanga lwogera ku ye okitegeera olina osooka obuninga oluyimba n'olusasula n'obumalizana n'abantu naye ate ne bakutengeera mu message omanyi n'essente zibula naye ate olulimi olwo olw'omuntu nakugamunnaye akasente kaffe n'ogamba mwogera biki mmwe ate sagala mubeere basiru mubeeremu amagezi olabanga ate kati ani aba kati ate kuzifuna wange magezi tukamanjatetemberemu amagezi black skin wange akayimba kano kawandiika ddi akayimba kano kamaze emyaka 5 5 years nakakola ne Clyde Pulo omusajja watwalina China kati nekabeerawo ebbanga nga sikatunda era kyali wangu etwalasimayi akola bebe kulu enviiri eyakamugenda plaza otegedde mali dreadlock yabakola enviiri abo famire ya bebe kulu okuba te naye yagenze namubolonga namuyita ngu buloka ulita otya omuntu gwobadde naye ebbanga maani akayimba ssebo ne tukamuwa n'atuyitako ne studio n'atugaba mu jjemba w'essente tugenda otuukeyo ku studio ng'ate bakakubye ne runingi bakateekamu n'amaloboozi gaabo okitegeera tubagamba oke naye temutaki luyimba nga temunnabaluwa owuninga mu lusasule okitegeera kati ate ogenda ogera luti bashutinzebiti ogenda ogera luti omuganda wange n'abazindikira message n'abagamba naye akayimba mugenda kwogera gye nvudde mwogere bulungi naye nga naye mabega gye muvudde muterezezaayi obukyali wange ne bamusindikira zivoisi noti zonna tuzina jasiba kuba twazikaaoya baffe zikolini shoti zonna ng'atiisa nti agenda kukozesa sente mu kooti kuba ate kooti nze kimanyi bakozesa mazima tebakozesa sente so kati n'olaba ebintu ebyokujooga nze kati black skin zigenda bikkiriza ebyo naye kirala nze nzikirizibwa okugenda mu maaso n'oluyimba lwange kuba lwange tutegeera yes maani nze originator tewaliwo omuntu yenna alina contract nange nga ndumuguza okitegeera bwembeera ne poloti yange n'ojja n'ogizimbamu nga twagamba ngenda kiguza mwe n'obuuka ate n'ojja n'otandika ozimba ndi waddemba okujja obimenyawo byonna tosobola nakuŋŋamba ate nkusasula ekizimbe tolina kyonyiga wabula ate ze ngenda kukusasuza okuba nti wakozesa kontenti wange n'otandika n'omupafominga omufunamu ssente okitegeera yes so black oluyimba luno mu butakkaanya buno oba olaiko mu studio byogalamu black steps zoteekiza okubanga bebe kulu ofuna muntu yozo aba tannakusasula na muntu tannakusasula ziteekeizigiddwa kikyogezezako okukola okuba nti onyiga bebe kulu akuwa obwenkanya okaba nga akuwa owandika oluyimba no bebe ngenda muwa ebbaluwa ngenda muweereza ebbaluwa baloya bange bagenda muweereza ebbaluwa emusitopinga okuddamu okukozesa oluyimba olwo n'okulugjayo yaluteeka yonna ekitegeera then mubalabe engeri gye bagenda okudiringa naye ku ngeri gy'abadde alukozesa afuna ssente mubadde mulaba mu bivulu ng'akuba ebivulu vidiyo zonna baloya bazirina ng'apafominga ng'alufunamu ssente ng'ate taluowuninganga so yawuliridde ku rediyo jjo nga atuvoola nga tutudde ne famire zaffe ng'agamba mbu ffe tubeere mu kunyanjaga
gwe twagenda obikoze tuli baavu kati bannayo obwavu ate olangira oti omuntu obwavu tosigala ku nsonga eri nti omuntu yakuwa ekintu kye n'otamuwa ssente okitegeera olulimi oluvoola ekyokubeera ng'olina ssente omwavu naye abeerako n'ekintu kye okitegeera wakakolya bebe kulo n'ennyimba meka era ne family wakatikola ennyimba meka webaayo ennyimba endala kati omusajja oyo muzibu we twasookera era nga wenkugambye nali nkolagana lwasimmalinze sinonyanko bebe kulu muwa nnyimba era nko munoonya naye nali nkolagana n'ekyali nga omanyi wonabeera n'ekyali ng'akwagaliza ng'alina kyali akola engoye nga gana ekyali oli yaleese ku bugoye okitegeera kati nga kyali namugamba bulakatina alina akayimba bakayita katono naye wandikawulidde kalabika kagenda okukolera kuba oli yali amwagala nga tamusosola naye ng'omanyi omuntu abeera ng'akwagala tegeera bwe nkola ennyimba nekola katono nekola apandi wine tegeragana ng'agenda muwa ennyimba 10 ng'agenda nakumpa busente butono nnyo bebe kulu nga tukolagana ne joshi enserebe nga kyali maneja we ekitegeera nemutegeragana ng'agenda kunsasula ssente kakati nampa ssente nemuwaako ennyimba 5 ennyimba 5 yayimbako katono nayimbako apandi wayini mutabani we nayimbako ennyimba 2 ne maneja we nayimbako oluyimba lumu oba ali lufumya ddi amanyi okitegeera nembaweereza manejire omuntu wenkwekwatagana ne tukwata ennyimba 14 ne tuzibawa ne batugamba ennyimba zino zonna nungi naye katutuule tulondeko oluyimba ennyimba kize tugenda otutwala ne bamala n'ennyimba emyaka 2 emyaka 3 nga buli lunaku buli kumpi buli wiiki 2 tubakubira tubagamba mulondeko ennyimba zemugenda okukozesa endala tuzikuza abantu abalala naye nga womanyi omutima gwa Uganda